Guno olwaleero olunaku olwaleero olwa Sande luno ennaku z'omwezi ziri bbiri tugenda kwogera ku nsonga ennaku z'omwezi 2 October katwogere ku mbeera eyabeerangawo edda mu Baganda. Bajjajjaffe ebintu bino baabikola omusingi gwe baatuteerawo gwali gwa bulungi, gwali ekintu bakizimba nga bakizimbidde ku musingi gw'otayinza kusanga walala wonna, ng'ebintu byonna babizimbye nti ebyobwa Sseruganda, nti omuntu bwe yatandikanga bwe yagendanga ku mutala, emmere gye yasookanga okulya twagyogeranga nti emmere gye yalyanga abantu b'omu kitundu be baagimuwanga. Tunulira obwa Sseruganda obwo buliwo, nti olw'okuba nti yali abantu baakizuula era ne bakimanya nti yali tasobola era yali tayinza baakiraba nti yali tasobola era yali tayinza kwetuusaako mmere mu bbanga ettono bwe lityo. N'olwekyo bajjajjaffe baateekawo omusingi omugumu ne bagamba nti buvunaanyizibwa bw'abo abaabeeranga ku kyalo okulaba nti balabirira omusenze omupya, si lwakuba nti nno teyabeeranga na busobozi kulima mmere, naye baakizuula nti emmere gy'anaafunanga ejja kutwalanga ebbanga okulima oba okuleetako ebintu. N'olwekyo ne basaba ne baga nti kakati kye tuba tukola gwe jangu osenge naye tujja kukuwanga emmere eneekukuza oba eneekuyamba okukuza eyiyo osobole okubeerawo. Kino bwabeeranga bwa Sseruganda. Olaba Abaganda omutima omulungi gwe baakozesa oba gwe baakolanga. Ne bamugamba nti n'ekirala gwe ojja kugibwangako obuvunaanyizibwa, kubanga bwe nabagamba nti edda mu ntandikwa ya Buganda edda bwabeeranga buvunaanyizibwa Abaganda okulaba nti mmwe muliisa abatambuze. Kwabeerangako buli kyalo kwabeerangako ennyumba nga ennyumba eyo yeesuza n'okuwummuza oba n'okwaniriza abo abaatambulanga nga tebamanyiddwako gye balaga. Buno bwabeeranga buvunaanyizibwa era nga Omuganda bwe yabanga atambula yamanyanga nti bwe naatambula n'enva, kati eri ewaffe gye nsinga okumanya eri e Buddu, bwe naatambulanga n'enva mu bitundu by'e Lukaya nga ŋŋenda Kaliisizo, bwe natuuka mu kitundu ekiyitibwa oba Bisanje oba Kyabakuza nga nvudde eno ntambudde okuviira ddala eno e Lukaya, nga bunzibyeko. Edda tewabeeranga mmotoka, tewabeeranga bugaali, abantu batambuzanga bigere. Sijja kubulwa nnyumba. Tiyatandikanga kugenda kubuuza nti owange mwami Ssentongo ow'oku kyalo nzize nteekwa okweyanjula, nga bw'olaba kakati ebintu by'ekiyayeyaye bino ebiriwo. Omuntu ateekwa kugenda ku ssaawa eno gye twogererako nti alina okusooka okugenda ku LC yeyanjule, nze gundi nva gundi, ate oluusi bwe weeyanjula ne bakuteeka ne mu kaduukulu olw'okuba nti nno tobafaananidde bulungi. Bino byonna tibyaliwo mu Buganda. Abaganda baabateerangawo ennyumba eyo ey'abayise, ey'abatambuze, nga Omuganda bw'aba atambudde asanga ng'era buvunaanyizibwa bw'abantu bonna ab'omu kitundu, ng'era ebintu ebyokulya ebyokwebikka byonna byakolebwanga mu mpalo. Nti olwaleero Alex Kassujja famire ye yegenda okutegekera abatambuze abanaatambulanga ne bajja. Oluggi lwabeeranga luggule, abantu nga basanganga luggule, ng'abantu bakimanyi nti era mu kkubo okwo kwabeerangako ennyumba eno, ng'ennyumba eno etegekebwa. Era bwabeeranga buvunaanyizibwa bwa Alex Kassujja olwaleero. Enkya ne bubeera obwa Sseguya, enkya ne bubeera obwa Bosiko, enkya ne bubeera obwa Geoffrey, nga famire ne bwe baabanga nga ne bategeka ebyokulya ne bategeka ebyokwebikka,
olunaku olwo ne watabaawo mutambuze tikyabagaananga ate enkeera kuzzaayo bintu ebyo olwo lwabeeranga luwalo ng'olw'Omuganda bwe yandibadde ate ng'Omuganda oyo ekintu ekyo akikola akikolera ddala mu mutima mulungi kubanga kimukwatako kya bwasseruganda. Ku ssaawa eno gye twogererako abantu bangi battiddwa, abantu bangi batemulwa, abantu bangi bwe baba nga tibasobola na kugenda beekengera buli muntu olw'okuba nti bali mu kutya olw'embeera ezatuleeteramu bano ba Minaani, ezatuleeteramu bano abawambi nti balina okutiŋŋana so nga ate gw'otya muganda munno gw'otya ate gwe naawe ategekera ebintu bino naawe oli muganda. Kale ne tutandika okutyaŋŋana, eggwanga ne libeera mu kutya, eggwanga ne libeera mu butemu. Bino byonna byenkunyumiza byabeerangawo nti Omuganda yalyanga emmere gye yasanganga mu nnyumba eyo ey'okuba nti etambula, gye yasanganga mu kkubo nga atambula, naye kati tikikyasoboka. Mu nsangi zino katwebuuze, ani yaleeta ekkobaane ery'okuwa abantu obutwa? Obutwa bufuuse ng'ekyokulya. Ani ku ssaawa eno ayinza okwebuuza nti mu Buganda kyandivuddewa okufuna ekintu nga kino ne weesanga nga abantu buli omu ali mu kutya munne, buli omu tasobola kubeeraawo n'abuuza munne nga yeeyabya. Ku ssaawa eno gye twogererako abawambi empisa ze baaleeta mu ggwanga lyaffe ez'okubeera nti buli omu takyasobola kulumirirwa munne. Mu audio yange ey'okusatu ngenda kwogera ku community kubanga okuviira ddala edda n'edda obuvo n'obuddo abaana abaakuzibwanga mu nsangi ezo twakuzibwanga community nga yeetukuza, community nga yeetukuza. Kati kive okusanga omwana alina empisa mu nsangi zino tokyasanga muntu asobola okubonereza omwana wa munne kubanga atya nti bw'anaamubonereza bagenda kumutwala ku poliisi oba atya okukyayibwa so nga ate si bwe kyali. Mu kkobaane omuwambi lye yakola lye ly'okulaba nti nno kalica yaffe eno n'ennono zaffe asaanyaawo ennono zaffe. Kubanga ku ssaawa eno bw'otambula mu Buganda yonna mbawa challenge, njagala ombuulire ewantu wonna ku luguudo lwonna ewali ennyumba eno ey'abayise oba ey'abatambuze, ennyumba eno eyayitibwanga ey'abayise oba ey'abatambuze. N'Obwakabaka bwa Buganda bwennyini n'abakulembeze baffe abali e Mengo tebasobola kikola ne bakiteekawo. Buli omu kati yeefaako yekka, buli omu alumirirwa lubuto lwe, abalala bajja ne beeyimbirira nti balumirirwa Obuganda naye ng'ate tebalumirirwa Buganda olw'okuba nti ebintu bye bakola si bya Buganda. N'olwekyo ensonga eno gye njogerako nkulu nnyo mmwe ng'Abaganda ab'enkya okulaba nti njagala musooke mutunule gye muvudde ate tutunule ne Buganda gy'egenda, nti singa tetukolawo kisoboka, singa tetulwana, singa tetufaayo, tujja kwesanga nga Buganda ey'enkya teriiwo. Tujja kwesanga nga abaana baffe na bano be tuzadde bafuuse muwawa. Tujja kwesanga nga abantu ebintu bye bakola kubanga mu biseera biri nga bwe nabanyumiza kyabanga kive okusanga omulambo ku kkubo, omuntu afudde okumusanga ku kkubo kyabeeranga kive. Ku ssaawa eno gye twogererako otambula n'olaba abantu be bakuba amasasi emisana ttuku ng'ate luli tekyaliwo. Osanga abantu be basudde ku makubo nga basuuliddwa babatemudde nga bagiddwako n'engoye zaabwe, omulambo guswaziddwa guli bukunya. Ebyo byonna tibyabeerangawo mu nsangi ziri nga tukyali oba nga Buganda eteekebwawo. N'olwekyo ebintu bino byonna bye njogera njagala tubifokasinge era mbasaba tutunuulire Buganda ey'edda nga bwe yabeeranga, nti kyabeeranga nga kive okulumya muntu munno nga tumala gamutuusaako bulumi oba okumwogerako ebitasaanidde. Ku ssaawa eno gye twogererako abantu bali mu bulumi obw'ekitalo,
nga babatuusako obulumi bantu bannaabwe. Luli nno ebintu bibadde bizibu nnyo nga baba batuusako olumi babeera bebweru, naye ate kati kyatuuse ne mu nnyumba nti omuntu yennyini muganda wo gw'oyonka naye ebbeere akukola ekikyamu, gw'oyonka naye ebbeere asobola okutta. Ate bwe bituuse ku nsonga y'obusika ate awo kigenze wala.